Ng'ennaku z'omwezi 25 mwezi ogwedde akakiiko ak'ebyokulonda mu NUP ka Electoral Management Committee kasunsula Robert Kyagulanyi Ssentamu okukwatira kino bendera mu kulonda kwa bonna okubindabinda. Olwaleero ekibiina kimulangiridde nga bw'ayiseewo okubakwatira bendera ku kifo kya pulezidenti w'eggwanga oluvannyuma lw'okubula omuntu yenna eyeesolayo okumuvuganya. Kyagulanyi yeeyamye nti wakulembera bannakibiina abatuuse ku buwanguzi mu kulonda okujja. Oba mwanjagala bwagazi oba mwantya buti ne bateesimbawo abalala era akakiiko ne kansunsula. Era basibu ne bannyabo nze gwe mulaba wano munneerinde. Teefuteefu okulembera ekibiina kya National Unity Platform mu kalulu ka protest vote 2026. Kyagulanyi asinzidde n'afulumya ekifaananyi ekitongole ekigenda okukozesebwa mu kalulu kw'ossa akabonero ak'amanvuuli. Akabonero ke ngenda okujja nabo basebo ne bannyabo bakayita ki? Ne bakulembeze bannange bonna bagenda kujja na ki? Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joe Ssenyonyi akudde abawagizi b'ekibiina kino obutabola baagala kubeegattako naddala abava mu bibiina ebirala. Era bangi mbawulidde bazze bagamba nti akakati nze ngenza awatuufu kangende mu NUP. Abantu abo bannaye tubaanirize, tetubaboola. Kubanga balabye ekituufu weewaawo baluddewo oba oli abo baali badde bakiraba myaka egyayita naye bakiraba bamaze ne bakiraba. Tubaanirize tuleme gamba nti Ono alabudde bannakibiina okwewala obusosoze naddala nga beesigama ku mawanga kubanga kyawulamu abawagizi. Era tetwagala abantu batulonde nti olw'okubanga ndi wa ggwanga lino ndi wa ddiini eno. Twagala abantu batulonde ku lw'omulamwa gwe tuliko kubanga twagala kukyusa nsi yaffe. So tulekerawo okwawulamu bannayuganda. Ebyo ebintu ebyo ate bannaffe bye tulwanyisa be babikola temubireeta mu National Unity Platform. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Lubongoya ategeeza nga baliwo balijjesitula abadde ku mulimu gw'okusunsula abeegwanyiza zi kkaadi za NUP abawambiddwa nga kiviiriddeko emirimu gy'okusunsula abaagala kkaadi y'ekibiina okuziŋŋama mu bifo eby'enjawulo. Abantu baffe tebakkirizibwa kukola mulimu gwonna. Bwe bakusanga ng'odistributinga kkaadi zaffe oba ng'ogezaako okukwatagana ne bakandidate bakusiba. Bano babataddeko omusango ogw'okubeera common nuisance babadde bakireereesi. Ekirala ne bagamba nti babadde batambula kiro. Ebyo nga bikyali awo akakiiko akakwasibwa omulimu gw'okukuŋŋaanya essente ez'okuyambako okuvugira kakuyege nawo kawadde alipoota ku ssente ezaakasondebwa. Abantu essente ze beetema okuviira ddala olunaku olwasooka beetema akawumbi kalamba ne miliyoni 135 mu emitwalo 67 ezo ze zeetemwa era ze twakafunawo ziri obukadde 604 mu emitwalo 946 Kaakati abakulira NUP bakunze bannakibiina okutandikirawo okusaggula obuwagizi okwetoola eggwanga basobole okuwangula akalulu akabindabinda. Njabba kulembera era obuwanguzi tugenda bufuna. Tegeza n'aba NRM bangi batandise otwegattako. Bannaye mutwegatteko. Ngenda mu maaso nga nange nkunga bonna abo abadde bali Museveni mu ngalo ekiseera nga kikyaliwo mukyuke mudde ku ludda lw'abantu ate nga tujja kikola. Brian Kiberu yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.